Leero ku Lugonvu'S show. Bagenda kuzino moyo kuba empiso. Zeeru sayo na machupa. Bakuteekako drip n'oyolikirawo. Oddeka ng'oli muzungu. Sajja kagamba wa. Naye amazima nkubuulira. Ne nkuleka ng'oli muddugavu. Ngenda okudda nga wayeruse. Osanyuka n'ogamba ye alabye. Kwaba. Kwaba wagenda. Kuba akagifuluma. Bonnema okujja mu nkulekamu. Era tuli kuba X. Ba X. Family ya X wo wekuyita nga balinayo omukolo. Nga family bamanyi nti wata mwana waabwe bati wasigala genda. Naye bwe tuba nga tukyayogerezeganya sisobola kuwulira nti yali nazaala wange ali ku kitanda ne sikuweereza buyambi. You sure? True. Njoba afudde n'oyamba n'ogenda oziike. Kubanga kikuluma kinnuma. Kye twata kyali kimu mwe lwaki mulowooza nti love ne sex bye birina okufuga obulamu obusigadde. Love ne sex akola just 10%, waliwo 90% y'obulamu obulala. Because our point is here, ex baffe gye bali they are living tebaafa but olusika tuli mu bulamu obwaddala. Ogenza okusaba omulimu honestly alina okuyisaawo. Ogenza ogamba manya batimbira omukolo nga ye mugolo omusajja nga mulina okusigala nga muwogerezeganya. Ex wote kiina buzibu bwaki mukyawagana musigale nga mwogera. Really? Musigale nga munyumya buzibu ki temwayawukana mu mirembe. Watanga tufunye how am I going to convince my man that I have a clear question? Mulina okuba nawe mukoma. Mulina okuba nawe mukoma. Bya hai. Okay. Okitegeera. Nanke nyini sobola kukkiriza ng'omuntu mwali mwagalana ne bwabanga mugagga n'akuwa omulimu. Oba ontegeera akantu ako. Ebbuba lijja. Nga wazaala mu muntu omwana like kati nembera nga mwawukanye obulamu obwo ex wono yalina kukomawa. Gwe kenyini okimanyi nti namuvinga on nafumbirwa oyinza nawasa oyinza okuba nga gwe tonnaba ate totta kyennina. Wemba ndi mufumbo tosobola kujja wange kulaba mwana wo. Kireke kwegayiridde. Aye n'omusajja abanga yawasa sikizo olina kulaba abaana bange togendayo mukekwe mwesanga abakuleetere okitegeera oba afunewo abakusanza siga nti nzize kulaba abaana bange nzize kulaba abaana bange baana ba kinyabo pakiza wali ku gate aze kulaba ku mwana we mama nzize n'omwana nti waye omwana wuno mulabeko. Musobola mu ababirira okusinkana ku lw'omwana naye mu kifo ekibagatta mwembi so oli okukira najjewo oba gwe n'ogenda ewoli. Ate yo okujja wa mama wange like omwana muteka wa jjajjaawe and ekyo kiri fine. Ekyo kiri okay. She matters to my life. Thank you very much. Mukwano oluddeyo naye nga ntombogoledde. Nedda siteri musajja agwana kuboggolerwa. Tekiriyo mukwano ng'oluddeyo. Mukwano saa mwendo gwe kino kuyita mukwano. Wakiwanga metogenda kudda. Nnyo. Omanyi kyo bagyendi wali olampita. Omanyi kyo bagyendi wali onampita baby kati go. Anti olwo nja sigalayo. Kati asijja kwetawanya kukubira mbu. Nedda. Mukwano oli wala nkubuliza osebo werabiddeyo. Waje weerabidde. Lindirira